Tosubwe kiddako ku AC Media UG. Anyo nga tebanna bakola bintu ebyo balowoozenga ne baliwaga bantu ngana abasajja abakulu abo nabo bantu olatatawo ng'akweyambulira naye bakwane bannaabwe like bakwane bannaabwe ab'emyaka gyabwe naffe batuleke bagala buno buli mu supu abaana abawala bali mu supu abato ate okimanyi omusajja we bwomu ekitiibwa omuyita dadi dadi namunagaani esobola omusajja omukulu tomwagala by the way sibaagalirako ddala cause a lot of repercussions come n'abo abasajja abwe bintu bingi ebibagirako saagala kulimba ate abakusinga nnyo obwongo abakusinga nnyo obwongo abategeera nnyo twakulimba okitegeera ezereza omukwata bulungi osobola omuvuga speed nga mutuufu waliwo abasajja bwe basiriwalira waliwo essaawa eri ey'okusiriwala kituufu bo basiriwala nga lulaba abasajja abaana betulaba abavuga amamotoka wano ga Benz ga biki abasajja bakulu bebabibawa senga abamusenga amagezi yali bikuwadde anyway kaba kasima ke kayite kasima so watch the tapping mu blessings you tap into the blessing tuli tapping ne bata tapping iramu mu tapping bicheri amaya ne dawosi nakulime radio sa amaya ne dawosi nabulime Esther sifayo amanya ne dawosi nabulime Esther wanambirwa ajja kusalamu amanya dobozi nabulime Esther wa S1 kwato with S Media Uganda nkubuza ko gwe nawe sinzo kubanga otraba. Thank you so much okwakumira ku mukutu guno n'otwagala you subscribe you comment you share this work above abatwagala ku TikTok namwe tubagala nnyo Nambiru and thank you for the good work Mahad Vibes nawe webale Lukwago nawe webale abangi nnyo abasalamu wako ne mutaka ku TikTok we really appreciate mbuza ko mikono gyange abatabira no ku butaka mu Uganda noza kawedo kawulira ffe tukawulira then nembuza ko mikwano gyaffe abatulabira mu Middle East mikwano gyaffe abatulabira mu America, Canada ne Europe bambi mwebale nnyo mwebalire ddala we really appreciate byonna bye mutukolera you subscribe thank you so much mukola omulimu gw'amaanyi omukama bawo kimusinga okwagala olunaku olwaleero tugenda kubeerako mu mboozi naye leero ndina omwana omuwala how are you? I'm good. Sense okulaba oba mugamba ki obulamu tambula bulungi nnyo twebaza Katonda yeah tusanyisa okulaba ku S Media nange nsanyisa okusanga alhamdulillah zembeerayo yeah yono S gobadde osuubira wali omulala ye mukwana ate wali omulala kopi ebeerejo basigadde dupe yono esi wasi yono ogenda natuka ku muntu ola muwanvu nnyo nga mumpi nnyo tubabadde bebasuubira naye munnange kyoba osanze kyekyo kiba kyekyo how you doing? I'm okay. How are you? Nice meeting you. Thank you so much. So kubuze ku bantu wobeyanjulire tutandike tusabule bannange sanso okunchazaako wano ku S Media amanya gange bampitani Nzima Desire erinnya erya sente kwina mara tugenderawo ngenda okuyita Desire kwina mara wena balancing kawuli kabulungi it depends on the mood kisinzira mood so lero wenjagala ngamba Desire then Queen Amara Queen Amara mkulu tofaayo so how is the going so far? The going is okay. First of all twebaza mukama olw'obulamu kawedha nga okalaba kawedha ko kuba ensakase nga nzija naye olw'okubanga munnange tulina okuweereza abantu tulina okukolera abantu nenesanga nga nina okujja naye tubeeko betusharinga twogereko n'abantu tunyumyemu kuba kati abantu beetaaga biwulira maye tebaagala biwulira tebaagala balina biwulira eno point linaawe nabadde of recent no Queen Amara wanajja tunyumizaawo ennaku zino I don't know what kibuzibu ki but abaana abalezi actually no kanzireyo nga waliwo omwana bamuyita anakolako NTV omwana atera okubayisaamu eggaali temubagala naye abayisaamu eggaali ayina akati watera okupostinga ku Twitter ne bubeeraawo nga tebabutegeera bungi kati agezi n'agamba abasajja b'ennaku zo tebakyali consistent akwanamu leero kaso wakwana Queen Amara Queen Amara
nkwagala nongamba no taddamu kwana abula bubuzi tebakya edda omusajja nga akulemerako ne guba mwaka gumu emyaka 2 emyaka 3 ne kati katutuba kiki. See the problem nowadays. Ekisooka generation yaffe eno gye tulimu nfu nnyo sonyiwe okukyogera we batyo eno nfu nnyo nga bw'okiwulira the Gen Z bagiyita Gen Z so the Gen Z system yabo balina engeri balina propaganda gye baliko nti abawala bayaaye n'abasajja bayaaye oba okitegeera ekintu ekyo neweerabira nti wano oba odeetinga omuntu oba odeetinga muntu omu ate naawe azze okudeetinga obeera ki oli omu tebabeerayo bali so kibeera kumu ababiri okukola ki okukwatagana and you get to know yourselves naye kati olaba ng'ekyo kyogamba example eyo gy'owadde n'ogamba nti omusajja azze akwanye naye n'omuwa igine eyo tebalemerako tabeera serious muyaayo of course olima naawe kyaba mibozibozi kati mada nkubuulira ebigambo bibozi byo nkubuulira bino ebigambo wammanga bino byetugamba musimanya life is blind oba tolaba nti omusajja akulimba oba akufera you can't notice kyogamba tasobola kukimanya abasajja bakola ebintu esaawa zino kino kyogera tunudde ne mu kamera mwe basajja mulekerawo okutumalira ebiseera notumanyira nenawemubamalira ebiseera nedda bega ennaku zino ensangi zino abakazi ate bejumbidde nnyo obufumbo baagala nnyo fumbirwa mufaati nedduniya. Do you know what is in marriage? Abantu abali mu marriage baagala nnyo okututiisatiisa mu biki things are hard things are biki naye waliyo abantu abali obulungi mukama abaako akasima akoyogadde kalungi abantu bali bulungi mu bufumbo people really enjoy kwatesa kujja kugamba nti ndi bulungi abantu balogo tasobola tebasobola babulya so buli omu waali wakutte awo ne scripture akusomera eno scripture mu Bible one eri mu Isaiah leero tugenzeko mu Bible eno show enfuso liri puzzle tatakana na abajirayo sako tusomera awo twabe Isaiah chapter 4 verse 1 egamba in that day 7 women will take hold of one man and say we will eat our own food and provide our own clothes only let us be called by your name take away our disgrace. Bategeeza kya eno scripture ngetegeeza nti abakazi bajja kubanga musanvu naye ajjeewo omusajja nga ali omu nga bamugamba tugenda kwerabira twerabirire twegulire engoye buli kimu tukyekolere naye nga twagala bwagazi otuwa erinnya lye ery'ekika ate kati ebyawandiikibwa tebirimba era essaawa zokiriwo kyekiriwo katesa bambi bozibozi bye abulira mu makowa ne CEO wa Info Trust asiba abulira ku TikTok nagamba bannange buli omu ayina bbaawe oba olyani na sentence tokomoka a man is always a man you have to respect your man so kati abakyala musanvu bajja kwesiba ku musajja omu balwaye essaawa zino babeekwanira abakazi kati essaawa zino beekwanira abasajja abulira gwakoowa wale mulabye yakwana atandika atya embeera mbaziga mukwana ate ennaku zino abamu ebatamiira balina this confidence gye bafuna alabula bigayi ng'ali mutunuulizibwa ati ng'amwekengera n'amwerumbira n'agamba ono shuwa nina okuvawo naye n'agenda n'amutuukira n'agamba gwe kiki bebi ng'otunuulidde n'agamba kiki bebi ng'otunuulidde nkukubye abakyala babikolera ddala ensi gye tulimu nange buli kimu kisobokera ddala ne kati omusajja tebagamba batutwalako kubanga kati so akwana musajja mukwano osobola mukwana musajja nze nganza sobola akwana musajja I'm a beautiful girl I'm favored by God I have to be loved I have to be taken good care of you know kuba wanabi bagenda kunyiga naye temunyiga ng'emazima okwekwanira abasajja bamaada mulekerawo okwekwanira abasajja do yourself work on yourself look good mweyagale ate na ne topics ezimu wano zenjagala twogereko nnyo manyi bino ebintu tuba tulina obidinganya abantu babeere nga bakola nga babitegeera okitegeera naye omusajja ono ng'okwana asobola akutwala atya ng'omukwanyi kati nga onoomutuukirira nga bebi kati saagala bano abantu aba media batukwate bubi
nze njogera okusinzira ku experience yange gye mpiseemu ng'omu n'ebyolaba n'ebyendaba okitegeera sisuubira nti omukazi ogenda otuukirira omusajja omukwano. That is really abnormal. Omusajja alina tukwana. Omusajja ne Bible ekyogerako bulungi nti a man you have to love your wife and a woman has to be submissive to the man. But anti olaba abasajja b'ennaku zino batya abeera nga akutiisa amaaso bakyabi balyako nnyo obeera nga omuntu akutiisa amaaso akulaba eno mu kamera analowooza oli ki kana oyagala ajja kusange ese ndowooza bakutiira ddala gwe antiira ddala and serious nga bondaba ate ojjukira Mr. Kalungi nga bwakonako mmwe abana life path temuli bangu ati kiki tulina buzibu ki ensonga za relationship zagaana tezigaana kasita wezo naye tujja ziddamu omanyi kikyoli essaawa ka ego ko mwekali ka ego mwekali naye kangi ka ego otakuba nange nedda si wekibeera otakuba nange sikuba awe tuli muganda wange tetulabise kugabana musajja kuyambeyambeko naye omusajja naamugabana nze nze nina embuga lingi sisobola gabana musajja naye tudde kuona omusajja ono omukwana ekyo omusajja b'ennaku zino we olaba omusajja b'ennaku zino nawo tebaogera kati abeera nga akutya noga oba kalekangezeeko abasajja nze kati fe tubeera mu ssimu zaffe zino olaba essimu zaffe zino tubeera mu ssimu omuntu n'akusindikira ka message agamba you know what ngolaba waliwo ekibeera kyateekawo takigamba olwosi nawe okiwulira kanogamba nange nkole ntya nogawaye bamugambeko at times kisinzira by the way n'embeera gye mutandikiddemu oba engeri gye musisinkanyemu naye basically tuli ku kino waayo abasajja tebali consistent nti omusajja of course waba alina kyayagala ajja kukola ki ajja kulemerako then era omuyaayi oba tamanyi kyayagala tajja kukola ki tajja kulemerako ajja kutambula akole ki agende yabule yes but tusigala tutambulira ku mazima omusajja akwagala asigala akola ki akwagala so olina okusooka n'ogaanamuko neweraga you have to play hard playing hard to get okitegeera abasajja b'ennaku zino muve ku bino ebyabasajja b'ennaku zino mubiveeko tuvula mukyakola nnyo ensobi era leero wazze tusomesa ate nazze n'obusungu bungi omanyi omukyala kati olumwe ne bagana ebyo ebibozibozi nti newomugaana newomulwisa era ekigendererwa kyajja kikola kati gongamba play hard to get alabira ddala nga omusubi ettooke anyway kati engeri gye tuli wano mu Uganda mu Buganda njagadde nnyo nkozesa nnyo olulimi Oluganda kati ojja kunterezaamwe n'abankubye embogo kati abantu ennaku zino mu Uganda benyikidde nnyo mu kutambulira ku bintu by'abalala oba ebintu by'aba ancestors zaffe ebintu ebyedda bajjajjaffe be batambulirako kati nga be bakyagala okutambulirako essaawa zino okitegeera naye ekintu ky'okubeera nti omusajja alina okubeera consistent y'omusajja ku drivinga into marriage kankyogere bwenti kankimenyemenyemu omusajja agenda kujja dating I'm going to give you my time osooka weetotoleko wenyonyoleko nze mpulira so nze judgment yange nze ng'omukazi olw'okuba nga nze nina kyenjagala oba nze amanyi kyenjagala mu musajja oyo nja kuwa go ahead oba nja kukola ki ojja mukatinga off kati meaning mu kyonna everything starts with us gwenga esi kiki kyoyagala musajja oyagala akukwata atya oyagala ayogera atya oyagala kukwata ng'omumbejja kati nganze esi sajja alina okuba nga alina ekiwago ate era nga alina n'eri eddoboozi muganda wange alina ekirevu alina ekiwago alina eriiso eddungi muwanvu bw'ati ate ng'ali bw'ati kati nga bw'ayogera nzikakkana ate sibitegeera ate nga esi gwe weetaaga omusajja agenda okubeera kakukakkanye igeyekakana kuba musajja yeka yayinza okusobola muganda wange kyokamubantu tebansobola ate naddala buno obusajjasajja buno sagala kukozesa lulimi luvola naye bano
omuntu omutonotono omumpimpi omumpimpi obutakwatagana wagufu bulungi agambe esi njenga famidde nanga ngitaata ate balina okufukamira size empisa esi ofukamira size anti ffe wane waffe tufukamira era omusajja wano omuganda notamufamira oba ofuuse ekirala esi kati wenfukamira kiraga nti nina empisa omusajja olina omufukamirira but I'm not entitled to that. No, it depends. Kati wano ffe Buganda omusajja olina omufukamirira olina omuwanga ofukamidde olina omubuuza nga ofukamidde byonna ffe tubikola mukwano byonna waabikoze ddala ne bakugoba byonna tubikola omusajja olina ofukamira era n'ofukamira omusajja wa Uganda n'oba omubbi fukamira nze sitikinga muyite daddi mpisa naye okufukamira ekyo kyokyo si buli kasa amavivi gaffe gano mukwano we ganaaguba daddi natandika complaining nti mwana twate amavivi gabadde gatya ng'omugamba mbuki kyole obuprotector bw'osobola kuteekamu ngawo lwonna lwonna nfaaki fukamirira mwami wo fukamira wekisaanidde mukwano ate it depends on the mood I'm in but not every time kufukamira but there are people are being too serious in Uganda wano naye seriousness tejja kukola bufumbu tebijja kukola you need to get your friend funa mukwano gwo sirike kubanga mukwano gwo agenda kutegeera mu capacities zonna mukwano gwo agenda kuwuliriza mukwano gwo agenda kudefendinga mukwano gwo agenda kubeera mu bulungi ne mu bubi okitegeera so abantu emba mubadde nga temubalaba nnyo perspective ya husband and wife ekyo kirina we kirina okuviirayo then neno friend side nawe ekola ki okuviirayo husband and wife yes husband and wife it is something different then a friend muntu wanjawulo naye yes najja kumpa mukwano gwange mukama omusabanga nnyo n'akuba mukwano gwo kuba tewali kintu kisinganga kubeera na mukwano gwo it is the best yeah it is the best kuba ngenda kujjaawo nga nina ebintu byange ebinzitoweredde nnyo nga mpulira oba ngamba noba ngende wa esa ane ngamba ngenda genda wa esa ajja kunjogerera nsekerere naye we najja wa mukwano gwo agenda kumpa amatu ampulirize ate tuveeyo nga tufunye ne solution bitambule we are good bitambule abantu befudde nnyo serious mu Uganda muno bannange okubye nnyo nze bannange oba nkubye nnyo tugenderaawo kubanga nange ndi serious I don't know how life is. Wembere no sibera serious. No, in my relationship I'm very serious. No, when you take it too serious, tebinyuma. Tebinyuma. You need to play around, you need to joke. Yeah, you know, you need play around. Yeah. Oh, don't take things too serious by the way. Don't. Ndimulala mukoye. You play around. Muzanye mumwe kube kubupiro munye ku juice go out on dates ebintu kale ebizamu relationship amaani nimsigala nga you're growing together nimsigala nga ate omusajja ajja kugamba esinze kasitankwa date take yourself out. That is also okay kuba omuntu yenna wetagamu obudde bwongo omuntu si buli kaseera kubeera ku muntu okubaabo buli kimu no omuntu yenna olina okwewamu obudde bwo n'ogenda out ati kati baby wabanga akusaponsa nze nagamba go out with the girls that's okay that's fine so long as ogendera ku mateeka g'omwami wo nti you're coming back at what time are you safe should I come and pick you communication esigala nga weeri yes tovolaba era ba advisors baffe oba ba mentors baffe abasinga okutulira ku bintu bino ebya relationship ekintu kya communication bakibeerako ne bakikubako nnyo omuntu olina omugamba it is like you olina omugamba wali abaana nga bakuze nga nabizadde bati basaba bagamba kanoza communication etandikirawo wali abaana nga abeerawo nga ne jabe ewaabwe koma tebakimukulizaamu omusajja gosala kati ombuuza nti nvaawa omulaba omusajja agamba ombuuza otya nno nvaawa ate waliyo n'abakyala nga ombuuza nti nvaawa kibuuzo kyekyombuuza ndagawa kyolina okumanya nvaawa ndagawa mu relationship oba tolirwedde kubuuza ovaawo olagawa obadde okola ki gyesonyiwe egaanyi bitebigaanyi kusaidi emu oba kusaidi zombi saidi zombi si musajja si mukazi omanyi ngamba neutral person seekubira saidi mbeera nyo kusaidi abasala ne saudi yaki y'abakazi
cause fenna tuli bantu bya human okitegeera so fenna tukola ensobi tulumwa tunyumirwa like buli kimu kitukuba left right and center modern music yatugamba ekintu modern music naye atuvuga supido naku zino naye nga byebyo yeyemera munange tutambulirawo olina okubuuza ovaawa so meaning oba toli ready if you're not ready give yourself time akati society yaffe wano desire society wano wano etuvuza speed nti omusajja jakugamba tombuza wajemva era basenga aba toza musajja wajja bakasitakomawo naye baka it's okay it is not okay so gamba nze nakirowoozamu kati kanti kugambe nakirowoozamu neŋŋamba omusajja ono simbuza wajja ava nenkya n'atadda naluli nabamundeetera nti yafudde abantu bagamba ntya omuntu atambulira wajja alaze communication teriwo nti musajja tolina mubuuza wajja ava nafuna ekizibu naye okuba sirina mubuuza wajja ali newakomawo ku mwenda nina omwaniriza we bamundeetera ku makya nga nfudde abantu bagamba yabadde alazeewa bambagamba yabadde azuuza bibye nga wakeera ku makya n'ogamba nti kati njagala kubeera na desire ye mukazi wange oba ye mukyala wange I hope to get the respect back from you as my husband ekitegeera nti kino kiremeko okubeera nnyo ku basajja bokka oba oyagala ka respect yako ne mukyala wono mukole ki mukamuwe wema nfulumye neŋŋenda ne ugamba daddy I'm going here and here I'll be coming back at this time I expect you nti oba okedde ku makya nawe olina woolaga communicate to me kubanga oli buvunaanyizibwa bwange ndi buvunaanyizibwa bwe tulema okulivinga indinaayo bannange exactly oba okitegeera abantu balekerawo okulivinga indinaayo abantu bakkiriza amazima because the more you don't believe the truth nomanya amazima ate notegeera n'oyiga baba bana abefudde ba main coach bababuulira mukazi talina kubuuza kino mukazi talina kubuuza kino mukazi talina baba wabya kuba after all munange oddayo ewaka gwabeera n'omuntu nga muli babiri yamanyi endya n'ensulayo so these bano tebabimanyi tebabimanyi and I don't guarantee ola kale bino ebintu tubuulira abantu naye tubayambako mu ngeri y'okukwatamu bapatanazi baabwe oba n'engeri y'okutambuzamu relationship zaabwe naye abantu tebawulira tosobola kungamba nti tosobola kumanya muntu akwagala n'atakwagala kyobanza onkubya essimu ongamba bya laavu mwasi bimanyi nyiga next oli mukambwe mu muganda wa tolabise okudibira ku lujja no nga omuntu yenna ngamba real relationship olujja dde onkyaliko naye ngenda kubaako essaawa yonna naye si kyembadde ngamba waliyo abaana abamu ng'olaba yeesibye mu relationship tebitambula nonga naye lwaki kati wakubira essimu okubulira ebibuuzi bye bimwe nga mukwano tonkubira ssimu katolaba mukyalaisi kakusaleyo yogera ku bintu ebirala akusaleyo akalimye olaba mukyala Zubedo oyo byantalo asiba abagamba muva mu toxic relationship bannange you speak out ogenda kubeera eyo omusajja akutulugunya eyo bannange akunyigira omukazi akutulugunya n'omukazi akutulugunya omusajja naye akugamba muli mu mbeera temunyumirwa nakunyumirwa bannange anti society yagamba nti omusajja wayogera oba wekkakkanyiza yobagamba that's the problem nti banagamba batya kyoba bagenda kufaffe tujja baziika tujja kutayipinga wali rest in peace tugenda bagambaawo rest in peace tukomewo tunywe caayi ekyotubeerabire tujja ffe tubaweereze si kyowama ntubeerabire nobeerabira nti baabaddeyo naye nga bambye abantu mukkirize mugaane don't be in a toxic relationship si kaalaavu si kaaki genda woolaba nti oyagalwa genda where you're respected genda woli valued tubeere mbokuba omusajja musimanya mbwana nkya wagenda kulaga mukwano kera ku makya otambula ogenda olabe nkya we batankwano ate nfune n'akusinga tovola nina omuwala awo gwe nawulira ku TikTok nga yogera ku by'abasingle mother biki putting down your fellow ladies that is so bad. Oba wazaala oba tozaalangako we women we are blessed. Bangi nyo tubalabye abantu bangi abakyala abasingle mother
Omanya abantu boogera nnyo ebintu by'ekisirusiru. Abantu boogera nnyo ebintu eby'ekisirusiru bagamba naye ono tannatuuka mu eyo osanga mbeera. omuntu ng'ayogera ku basingle mother ne mama isi yali single mother. Ne sister we single mother. Agakuzaala abaana bawala nabo babeere ba single mother. Gino waliwo ebintu byetasobola kwewala. Webale nnyo. Ate tomanyi lwanca essi. Ate beera n'omuntu nga musajja. N'akuzaalamu abaana naye ng'ebisiraani bibi awo. Nga w'omuviira obulamu bujja kukyuka. Either n'obubwa okukyuka. Webale nnyo. So ebiseera ebisinga twesiba ku bantu bano but oba oli awo nga luck teyakukola ki teyakusanga awo. So by the way kati bano abantu katubabuulire waliwo omusajja ng'ali eyo nga yawasa single mother ng'ali happy. Emirundi 159 mu bisatu. So every time we see boys nze mbayita balenzi boys. Nze kakubuulire esi gye buva ne gye bulaga kino ngenda kuddamu kikugambe abakazi we are blessed. Oba wazaalako oba tewazaalako omusajja Katonda gwe yakutegekera agenda kujja kugweko akuwa omukwana akweralize akyusa obulamu. Ogane banaye basajja ati yali alinda kyokujja. Bikyuse. So mukyala obulamu bukyuke. Ate we should not judge people according to seasons. Nina obuntu bwange bukwatibwa bitero buteerayo abantu awo ku status. Nga omuntu essaawa zino season gy'omulabiramu nti ali mu mbeera embi. Season eddako ogenda kumulaba nga ye kabaka waffe. Ogenda kumulaba nga ye minisita waffe. Naye olw'okubanga gwamulabiramu eri embeera n'olowooza nti agenda kubeeramu eyo embeera lubeerera mukwano you're not God. Things change overnight. Things change in a blink of an eye. Obanga gundi ye CEO. Webale nnyo. Balaba essaawa zina abambi ajja mu nkuba najja okubaweereza biki mu mulumya omutwe mu mukola biki. Nga bwakedde eddagala. Tubadde nga twogera ku mental health. Nga twogera ku social media trauma. Eyo nzibu. My dear social media trauma muganda wange. Tujja kujja tujoogereko. Tujja kujoogerako next time. Next time. Bana munange nga basazeewo ne ba ne tukomawo ne tubagamba kuba bana Uganda tebawulira. Tulina obajjukiza bilunaku ekintu kyekimu bakiwulirize kisobole okusitikinga into their minds basobole okiteeka mu nkola. So tukyali ku nsonga yaffe wali men are not consistent at all. Men are not consistent at all naye kati njagala nsooke njogereko ne ku side y'abakazi. Osobola okunenya omusajja nti atali consistent naye ng'oluusi obuzibu bubudde ku ki? Kunze omukazi oba okitegeera nti nze omukazi neetutte ntya the first time I've met the guy on the date neeyisiza ntya njogedde ntya abawala ate abawala b'ennaku zino maada. Abawala b'ennaku zino they are so quick in talking about themselves on the first date. Omwana n'akwemalirayo n'akumalayo buli kimu nagamba nga wali CEO okitegeera yonna ne yeetotolako ne omusajja ayinza okuta n'agamba yiiyi n'amusobola ndi kino naye yeeyogedde kale mutalina kukola atya omuntu wetwale mpola manyi engeri omanyi abaana abamu tebabakuza naye kati naku zino social media yajja tulina basenga bana aba social media bakubuulira era bajja kugamba si bafumbo nabo be bamanyi buli omu ali mujja neyiye naye banze ndowoozamu wali abantu abatali meant to be married. Yes, that is by the way true. Marriage is not your thing. Ekintu ekyesibako nga omuntu wabeerawo nga tasobola kugarantinga bwavu. Some people are poor. Nga talina bambi. I'm not saying they're just kintu. Sembubi. Nga just ekintu kiriwo ekyo. Nogeraawo nga gwe abakazi tubalina mukisa abasajja tubalina mukisa. By the way, yeah, there are women out there nga bagezezzaako relationship enfunda nnyingi nga yendenya n'agamba lwaki nze buli kaseera nze gwe bamenya omutima buli kaseera biki naye neyeerabira nti ebintu ebimu ne mu background yaffe osooka notunulako mu background yo nti ebintu bitambula bati oyinza okusanga ne mu background yammwe mwe nga temukola ki temufumbirwa oluusi ofumbiddwayo omwezi gumu nebikyankalana ekika kyemmanyi basenga bonna si bafumbo kati what do you expect oba okitegeera kale oluusi bambi n'abantu abamu they're not meant kubeera mu bintu bya relationship oba tolina kukikaka but still bino ebintu byonna bya Katonda buli kimu kisoboka you pray to God Mukama n'akubikkulirwa Mukama njagala omusajja bw'ati naye Mukama awulira okimanyi esi God hears and he answers buli w'omugamba Mukama njagala kino agenda kuwuliriza ate agenda kukola ki kuddamu essaala yo naye how prepared are you? Someone told me
Tewali ssaala Katonda gy'awulira. Nga Katonda no mujjeewo oleete omulala. Ate yaliwulira mangu kuba katasobola kulaba mwana we nga bamuyisa bubi. All the red flags. Zonna Mukama akuteerawo buli kibugwe n'osigalamu ng'oli blind. Tuvula njagala nnyo Zubeda. Zubeda agamba nti blind nga love emblinding entya. Byoli mu kutonfaako onvuma onkuba onfuganga kaki mbunga mu blind to see that. It will change. Ajja kukyuka omusajja oyo. Men change. My dear. After 20 years nga goli. Kasitole kula kamwakwe esinongamba ati Desire I love you. I expect you to love me. Right? I expect you to love me correctly in the way I want. Nebirala we mtu we muyiga mpula. So kati kozo wega bakuyise batya Desire? I'm a queen. Bana. Nkubye nnyo. Babayise batya abaqueen? Abambejja balina okutwagala, balina okutulabirira. Balina otugulira ebirabo. Ebirabo. Balina otwalako out. Like obulamu butambule. Naye era nga naawe gwe yeeyita queen, nga naawe okiddiza back to your man by being submissive. Oyogedde bungi abagenda kukola. Bajja kuwulira. Naye waliwo badala wulira. I have to call myself a queen when I'm also treating my man as a king. Watch together. Okay. Ebintu biri two-sided. So esagala nnyo kale ebintu byakubeera nga tuli ku basajja buka mbu bakazi buka. Buli side eba n'ensobi ate buli side eba n'ekirungi. Ate abantu balekera ogamba nti abakazi be bamu omuntu n'akibeerako mbu abakazi be bamu abasajja be bamu. We are not the same. Tufaananya structure n'emitima gya njawulo n'endowooza za njawulo. Batugamba abakazi mwe bamu. Byonna bye mulina bye bimu. Ate balekerawo okukyogera balekerawo kikozesa kubanga n'oyo abakyogera tatwagadde ensi yonna tayagadde buli mukazi wabula agamba abo benjagaddeko kale bebamu okitegeera kuba oba tonnagezaako muntu era abo yagadde ku bantu 10 nga bakuyisiza kyekimu gwe kizibu osobola kuba nga bonna bakugudde ekkono nga bonna bali mu enemy yaayo. I know right? Balanga ate oba ogudde ku enemy yaayo tubiyinza okukuba left right and center. Oyo abaakumazzi. Tukyagenda maaso tukyali wali eri nti omukyala engeri obadde wali kulugamba omukyala engeri gye yeekwatamu wano at the beginning yeereetera omusajja obutabeera consistent. Thank you. Engeri omukyala wano gye yeekwatamu, how have you positioned yourself? Omusajja ebigambo biki ebikuvaamu? Omanyi kano akamwa kaffe kano ke katuleetera obuzibu gye buva ne gye bulaga. Ebigambo by'ofuluma okuva mu kamwako bye bikola ki bireeta obuzibu. Even the way we dress. Bannange n'abawala twambala bubi. Bannange twambala bubi. Tetugaana abantu kukunama. But like, you know, you first date n'omuntu kale tonamumanya nnyo. Try to bring out that best of you. Okitegeera. Yambalako bulungi, akubeko ekiwoowo ekyo. Alika bulungi, genda beera mwetowaze. Obwo obuzeebu obubisooka obukole ki? Obutereke. Sooka obutereke. Ojja kuleeta edda ng'oli mufumbo. Nedda. Soka asobola okubeerawo n'abeerako omwaka gumu neeyisa bulungi wamuwasa empisa embi nezibayo. Omanyi tukala zibayo nga bamaze okukuwasa. Era n'ekyo mwana sikkiriziganya nakyo wano mu process y'okubeera nga twedatinga wemba nga na weaknesses zange ng'omuntu nsuubira ffenna tuyambagane because I also don't expect you to be perfect. Naye ensobi zange ze mba nkoze because you're my friend I expect you okukola ki okungambako nti omanyi kati wano kano ne kano okozeemu tusobola kutereza bwe tuti ne bwe tuti bintu byakubeera nga byakukwatagana ate muno mugambe bulungi. So mchali wano kuchokubeera nti the way we present ourselves ze ku date n'omuntu akubuzizaako naye we naye n'oyogera nnyo oyogera kiri omusajja agenda oli mukyala oli mukwogera ku business proposals alabira ddala omubikondo omubikondo azze okubba omusajja w'abandi. Abasajja nabo bantu baba batulo isaawa ezo kati aba yatandise okulowooleza ekintu ekirala naye kimanyi ekintu ekyo nakitegedde nakitegedde ajja kukkiriza kintu ekyo nakitegedde kitya nti abantu babeerawo ne boogera abasajja men tebagala bakazi bagezi tebagala bakazi bagezi bagala basiru no bakitya nti omuntu oyo mugezi omanyi nze simanyi wagamba no bayagala omukyala agattako ate olaba bagamba omukyala agattako yoyo kugamba they're confused njagala omukyala
angattako kati waliwo ekyaliwo awo oba yali ki oba kyali ki gundi saga ya Nambwayo nenrangasin kati someone n'avaayo ne bamwayintabira nga be abakyala mwagala abagattako kati we yamugattako yakola bwati ne bwati ndaga njagala omukyala angattako and confused wovaayo eno ng'oli bright omulaga business ideas omugamba tusobola okukola kyo tusobola okukola atya adduka misindi olaba esi n'abasajja bagenda tusuula eddalu nze nkubulira ebigambo bagenda tusuula eddalu twagwadde eddalu bagenda kutusuula eddalu kubanga nze ndi mulalu obeerawo otya nga tomanyi kyoyagala esi like you know nga tomanyi kyoyagala oze gyendi you want to date me nkulaze kyendi nkulaze ne support gyenkubaye kati woba olaba kyenkuba tekimala go out go away and look for someone else goyagala naye nga gye bulaga abasajja era baagala oba supportinga baagala si mu sente but they need this emotion this emotion help and zenda gwe nagamba nti siwa abasajja sente nanvuma nalimba nanvuma omusajja olina omukwatiramu nga tuli bafumbo kituufu naye ne wano ebbanga lyemumala nga muddeetinga ng'omaze okwetegereza omuntu engeri gye yeeyisaamu nabiki giving a hand tekirina buzibu towaayo nnyo waba asalyenga 10 osobola okumuwaayo nga 2 ng'ebiri ate basabye 10 sorry ku 10 n'omuwanga emitwalo ng'ebiri oba 3 zino ennyingi n'amakinga sure nti atobanga omusajja anti omumanyiiza the problem n'okumanyiiza abasajja baffe ebibiri abamu balemala nagamba mami ajja kimala anti nze bankwana bampita mami simanyi abaki bali basiru mwamulekera okuyita esi mami mami oganaga mukwano jangu mpola sinza kuzaala nedeyinza okuba just ndooza simanyi balina expression ndooza gyoba bwana basirwalire muli but mbadde ngamba nti sente ezo no, but let me talk about myself by the way. You give a hand? I do. Abana kubanze neteka mu position yange nenendo like I put myself mu position y'omuntu ye mu ngato zo munengamba yi kati singa abadenzi okitegera woberanga oyine ekintu kyagala okola so kana weterako mu ngato zo mugamba yi naye okikiriza desire nti abaami abamu balemala kituufu balemala ate abalemala nanti kati betuvuma nti bebasiru kuba kati oba olemera biki yagamba gula ku mmere n'ogula emmere waka ekyo naga sagala kukyenyigiriramu nnyo kubanga bo obuvunanyizibwa bw'omusajja kubeera nga basagala mulemaza kyebasaga muwasi naye akuluma omuyamba I believe in my man my superhero buli kimu akimala my man superhero buli kimu akimala he is a superhero indeed but kati nze songamba tofaayo gyakukola bimala naye wano okome mukwogera esire kuona nga kyekyo I motivate you nga olaba motivating abala I motivate you yes but at times motivating bambi oluusi tekimala bambi baana abasajja bantu bantu kana kasente koko gamba ak'ekikazi okakwatako muno n'omuyambako kigenda kujjako ki yakulabirira mwaka ku mwaka why don't you say that otuba bafumbo oba mwaka ku mwaka wano tuba tuli bafumbo you live where you live nanga I live where I live oluusi ne rent wange nza musasula anti kati nzolaba obuzibu bwenda n'amafuta nzagateekamu ne kati what are you saying ne kati soko mbuli amakulu g'omusajja okubeera nga akudde tikagabira kina amafuta gwaba agateekamu agange amafuta kyekyo oba tuve ku bana Uganda tugende kuko mu bazungu abazungu basobola pozo mzungu wa miaka 8 abasajja ataba bana Uganda omusajja emyaka 8 tamala mukwano 70 oba tobaze bya bugagga bya musajja njagala oyo ali saga muntu ampuba uba nnyo owekinana ababulayo ebbanga lyetuna ate era nange saga kumpuba uba ayi mukama Yesu njagala oyo kinana tubeera ku level y'emu ate ennaku zino abaana abato twejumbidde mu kwagala abasajja abakulu tugere ku biboozi by'abasajja abakulu naye kati olaba esi banayenze let me give out my mind
omusajja omukulu aba ina experience nyingi alina ebintu bingi byayiseemu ng'omuntu okitegeera gwezeyo like 23 over 24 you still seeing a lot of things watch to dating omuntu ali mu range yo omanyi sukaali mu basajja abakulu soko mbuulire ndoza simanyi omusajja omukulu ategeera bakutegeera omusajja ngano akutegeera nti asobola okutegeera nti esonyiize teweekoza natega nti esonyiize toli mu kwekoza naye nga balina entondo abasajja bakulu kale kati nga n'abavubuka abato balina disadvantages ne advantages kati n'abasajja abakulu naye ate abasajja abakulu advantages zaabwe nnyingi mukwano disadvantages zaabwe nnyingi kati advantage ku basajja abakulu yeetya nti ebyokuwuubawuuba ng'omwana oli omulenzi we yali ku byono bitonomuko naye akoowa si kufiira ku mwana w'abandi akasente akagaba kyekirala takuwa stress nnyo kubeerabeerako oli luddawa ebyo ebintu kagamba omusajja omukulu malayika ewakato naye mukwano nga nawe wandifunyewo n'omuto omuto nga mukama yamukuwereddemu omukisa twezimbe eki twezimbe n'omuto bw'okwezimba ennyo kati aba ebintu byo bikyuse ebintu by'okwezimba ennyo nedda tebikyuse esi kale kiri bwe kiti ekintu kino njagalamu abantu abalaba esi media bategere bulungi I don't support omwana omuwala omuto ali akyalina bright future akyalina ebintu bingi nnyo ebikyali mu makubo ge amalungi okubeera nga weeteeka ku ngoma ennene omusajja omukulu oyo nga like eno obanza olw'okuba ninamu ziri ensonyi ninamu kali akantu k'obwensonyi bandaye batya akawola akalungi nga zenna nvambagana n'omusajja omukulu pressure we zimukubira ntandikirewa omusajja agenda kunfiirako mu ngalo ntandikirewa tukyogera tukolimira tujja kubeera mulungi batusibire bwerere batwale ku life imprisonment baga omusajja bamutidde emiguwa tobola abantu balowoozenga nnyo nga tebannabakola bintu ebimu balowoozenga naye bali balagamba nti ndo n'abasajja abakulu abo nabo bantu olwatatawo ng'akweyambulira naye bakwane bannaabwe like bakwane bannaabwe ab'emyaka gyabwe naffe batulekere bagala buno buli mu supu abaana abawala bali mu supu abato ate okimanyi omusajja we bwomuwa ekitiibwa omuyita dadi dadi namunagaani esobolanga omusajja omukulu tomwaga bayira we sibaagalirako ddala sibaagalirako ddala a lot of repercussions come n'abo abasajja abwe bintu bingi ebibagirako saagala kulimba ate abakusinga nnyo obwongo abakusinga nnyo obwongo abategeera nnyo siwakulimba okitegeera ezereza omukwata bulungi osobola omuvuga speed nga mutuufu waliwo abasajja bwe basiriwalira waliwo essaawa eri ey'okusiriwala kituufu bo basiriwala kubanga olaba abasajja abaana betulaba abavuga amamotoka wano ga Benz gaki biki abasajja bakulu bye babibawa senga bamusenga amagezi yali bikuwadde anyway kaba kasima ke kayite kasima so watch to tapping a blessing there you tap into the blessing tuli tapping and never tapping giramu mutapping bichebi you tap into the blessing wana abasajja abasadda but you tap into the blessing well you're tapping that blessing but do you know where that money is coming from? I don't care. Do you want to eat the money? You don't care, but at some moment you will care, my dear. I don't know. At some the receiver on Nigeria bamwa Benz LM oba batwazita no laba twice na ya ebintu tubyagala nga wera mwasozo ojja myaka 5 mugande balano nga parkinze LM oba ku boda iwali abijira birekayo munange twagala ebintu ebigenda okujja makuba amatuufu muno tutugira makuba amatuufu ne mukama akuba omukisa atumanye ebintu bya katonda ekintu kye kyakuwadde akuweera ddala ebintu bya stan oyina okumpankuwe oba okitegeera so era tuddeyo so abasajja bano mbadde nsaba nammwe mwebereremu engeri gye mutukwatamu
temutusubiramu birungi byereere nga nammwe temukola ki temuli perfect nga temuli perfect ate gye buva ne gye bulaga omuntu engeri gy'oyagala akuyiseemu making sure nawe yengeri gy'okola ki gy'omuyisaamu muleke bannange mbeerawo ku tiktok nga ndaba abaana abawala balina engeri gye basapootingamu violence but violence is not right. Ekikyamu kibeera kikyamu n'ekituufu kibeera kikyamu. Nze nina ebintu ebimu bye sikkiriziganya mu relationship. Nze omusajja nga njagala alina ebintu byakola ne mmanya ayagala anjagala. Oba onfuna then nemmanya soogedde bubi then nemmanya omuntu atanjagala byakola ne mmanya nti ono aba tanjagala. Mwamanya amazima agabo abakazi bagenda kulekerawo tukabira nti zi heartbreak. Bamuleseewo waliwo akayimba kano ke bayimba ennaku zino wendifuna naye batumya abantu babire batunuulira bwenti naye nakapositinga nenga naye banaye nga bizibu mwana gwe naye buli omu kwebeereramu empisa zo endabikayo the way you address yourself byonna byonna it is a full package. Abaana bali eyo tebalabika bulungi balina abaami kituufu naye mukwano abo be mugamba musimana tebalabika bulungi balina abaami nabo waliwo omusajja kye yamwagalako kyenkugamba akole ekyo full package package erina ebintu bingi byejjiramu. Tumanyi ebintu it's a full time job. It is a full time job but it is a choice. Bukimu it is a choice. Kitegeera being denied it is a choice. N'okumanya amazima it is what? A choice. It is a choice. So abantu bamanye amazima mutambulira nnyo ku mazima obulamu bweyagale. Omanye woyina okubeera. Omanye woyina okubeera, omanye abantu boyina okubeera nawo. Ekisinga obulungi banaye Mr. Kalungi ne Musawo Juli bazze ne bazibula abantu amaaso okubeera nga beetegeera bagobinga deep mu buzibu okwemanya. Kwanza kyemmanyi buli kimu kitandikira mu kwemanya. Oweemanya esi abantu togenda bakkiriza kumanyira ogenda kumanya bantu ki abalina okubeera naawe mikwano ki which company of people like a lot comes boyina okwesembereza so buli obwezuula nze ndowooza buli kimu kitambulira ddala bulungi. Otesezza bubi bintu bitambulira ddala bulungi tumalako emirembe n'abakazi balekerawo okumala omujja wano ne munyumya nange ndabira ddala nga nduddewo okugwa mu mukwano ndagwa mu mukwano naye sigwa mu mukwano zojja kunnyumiza maado ojja kunnyumiza binyuma naye embuzi mbeera mwana binyuma ki kyeka sinyumirwa kyeka kati saazi sinyumirwa mwegumya naye kyawandiikibwa twakisomye ddala n'abakazi bagenda tuka ekiseera nga bebeesiba ku musajja. Kati nze mbeera bizi mwenzi akambeera nkooyi kati naabirowoozaako nti ekera okwerimba olina wobeera mu kisenge kyekyo ng'owulira olina omuntu oyo gweyagala obeereko naye awo nze ndooza kisoboka naye waliwo okutayima otuka nga tunaabye ebirowoozaako ebyo. Anti olaba kino ekintu tizinakyo kino ekintu itizinakyo ate itizinecha nolwabano nga baproposingira nonyiga ne banyiga kati mirembe buyo bamuproposingidde social media mukama ayinza okuba omutima n'ogwera akaana bakogerera olaba anyway nze sigambye nti we wish them well marriage yabwe ebeere bulungi nyonyonyonyo in case bituse bulungi naye nze ebintu bya kamera ebyo omuntu wange tubeera wano ekyo kyo nange nkuwagira abaana bano bakuvumira omuntu noga bannange omuntu wange omuteeka wano ati mubalaga wempulira nti njagadde ate tolaga oyinza okulaba nga abajja awo bali awo bamutimbi omusajja nga wange nga mutuufu nkimanyi wange I have any right to post my man oba kitegeera uliriza soke nkamalayo I have every right to post my man naye nga kisinziira relationship yaffe etuuse ku ddaala ki. I need to first confirm that into my heart nemanya ti this is my man ate nga naye byakoze abikoze okumprovinga nti katono mwami wange nze mukyala we. I have every right to do whatever I want. So ekintu ky'okupostinga ekyo so sikiteekako nnyo guarantee nze I'm entitled to post my man because he is my man. Ebintu byonna byonna bya pasi oba ex baani byonna
we don't want oba waliwo omujja otofaayo titwagala kumanya ebintu ebyo naye na buli omu alina past ye oba okitegeera buli wobeera ng'ofokasinze nnyo ku past you will never go forward oba okitegeera you concentrate on now you concentrate on the future because the future is in your hands no nze kale sitya nti ekyo but I just protect them kalaba abaana abaddaani olaba katonda akuwadde omusajja oyo alina omukukuumira you can never protect a man never si protect him from wives biki balaba agaaso abantu balina agaaso abantu balina agaaso naye n'omusajja ye kenyinyini yeekuuma eka alumulaba awo nagamba okola paati yo ng'omukyala ate ne mukama naye n'akola paati ye atolaba esika kuleka n'akantu nga n'amavivi tegalimba amavivi gano tegalimba buli wafukamira ku ttaka n'ogamba mukama mwami wange munkuumire gwe yamumpa gwaba akuuma katonda awulira n'akuyamba buli kimu ne kitambula bulungi naawe omukazi n'omanya ebyokola you research about things omanyi relationship olina oteekamu obukodyo relationship nebeera nga nto buli kaseera kuba mwana laavu nyangu yakufuna naye enzibu yakumaintaininga yakuuma ebowa mangu ali naku zino ebowa eboweera ddala ku bantu batamanyi kyakukola naye enyumira ddala ku bantu bamanyi ekyokukola mumanyi ekyokola tetumanyi ekyokukola tetumanyi ekyokukola abatamanyi kyakukola era kyovula abakyayi nnyo mu totumanyira nnyo ate kyekituufu ate bannabakola kitebalina kye bagenda kukola tolina obabulira amazima kale nze no gye ndi amoke ndi mukuweereza abantu weereza abantu naye mukama nga watuleetera omwami omulungi kuba tulina okwambala gomesi tujje ndyoke nkukomezawo obutambi buno bonna bunanga weekalakaasa wali mu kidaala naye commitment wotuukira ogaa nti bana enzikiriza ne bannange alima efe bituzibwalira oba okyali ono ogekwaba omwana wawe bikyatutawaanya si bikyabatawaanya nnyo kubanga nina kusigala ku kino abantu tebannaba kwezuula bwe baagala kera kumakya oweezuula omala okwezuula n'omanya nawe kenyenyini kyoyagala nti njagala omusajja ali bwati ne bwati ne bwati era waaba azze nawe osobola okumanya nti yono nno okitegeera kati wajja ekisigala between gwe ng'omukazi n'obeera nga weetegaatega n'okola ekisangibwa ate olaba n'abantu abantu tebagala babuulira abantu tebagala kubeera na bammenta tetumanyi nnyo naye naffe tuyigira mu bantu abalala kuba gye weeyongera okukula ate gye weeyongera okufuna ki experience naye abaana baa tetwagala kuwulira twagala kuvuga bintu byaffe nga we twagala nga we tulowooza walabye oli bamukozewe bati nojja n'ogamba baby I also want you to do for me this omusajja atandika ogamba you're comparing him to someone else okitegeera omusajja abanga tannaba kwetuuka obanga tannaba kwetereza wakyali omusajja asobola okubeerawo nga proposingira mukazi gye bali there are some tribes by the way there are some tribes zisagala kwogerako wano naye beemanyi eyo nga bo bintu birungi binyuma mwana binyuma naye mwana gwali abantu abamu tebabikkiririzaamu byenjagala era temumanyiira byenjagala era wanaabeera eyo byenjagala byoyagala sala ntu yakuddawa kulimba bantu si byampaka nanti byenjagala nza tuki esi togenda kusoboka byoyagala kati leno olina okuteekawo embeera eyo osobola okukola ki akitegedde alaba sho buli lunaku alaba sho nange tukutumiddeko oyo yenna alina okulaba ala ebintu bino byatumiikiriza ojakola nga kyaka zonna nga nyatazaba naye ngoyo naagirabye naye gwe esi okimanyi waliwo abasajja balina laavu abasajja abatuufu gye bali lwakuba ennaku zino batini mukono abayaaya abafere b'e Kampala nga tebali ku propaganda nga tebali ku propaganda mungi oli olwokuba nga ali biased about something oba ex we nga alina bye yamukola biki talina kumanyira ali n'omubuuza okumanyira kwe kutya
mbwa talina kumbuza wajemba talina kukubira simu za buluna nenga lwaki esisi kubuuza wajomba ofunirayo obuzibu nze mukazi wo fe tujja nze bagenda kubuuza okitegeera nzesala kulimba abantu era omwami wange agamba tinatagala mubuuze gyava sijja mubuuza gyava but I don't support that. And you don't support it. Neza ngambi tayagala mubuuza gyava muntu mukulu bana nze nkubuulira abo mukama abatutasanga ne bagenda wala mukama abatutasanga nze bambi wangambanga mutayagala mubuuza gyava sijja mubuuza gyava ne enu olaba abasajja bantu anti yedembe anti wagamba tino kisikyagala notakikola kwe kumuwa eddembe kwayogerako atinda kuwa eddembe mukwano naye weewu sigenda kubuuza wajomba gwe buli kyonangana nga sijja kukikola obeere n'eddembe eryo nange mbeere n'eryange situuva eddembe oba olimu wadde naye oba olina obaina amazibagali twawolebo gwe tuuka bulamwe kati omwana kati olaba abaana ba 20 years 25 years 30 ne 35 bibagala byanjawulo wa 30 aba alabye actually tugambe 28 aba alabye ebidi kawe ebintu ebimu nga tebigenda mumalamu omugamba tojja mubuuza nti ovaawa I won't ask era kintu mukyala binde babekye ku 28 years Gwa 25 omwami wa ajja kugana ajja samusamu tajja kuba tanatuuka ku 7 wa 25 obeera ng'olinze okabe wa 28 oba 30 ajja kufuna otulo ajja konkona amugulire so ndowooza waliwo ebintu waliwo n'ebikyuka wano mu myaka nga tukola waliwo ebintu ebikyuka nga I can no longer waste my time on that. Muntu mukulu namanya nti you're married because if you're 30 bakuba nabawasa abafumbira abaana abato but if you're 30 28 I expect you to have a man of 35 what you 40 45 wala nga tebanawasa 35 bana bana ebizibu byabwe nabo gye bali nze kyendowooza esi ebintu bino ebyokufumbirwa sandirowooza nti kiriko timing kisinzira engeri gwe ne patanawo enkolagana ki eriwo but me I don't think omuntu alina okufumbirwa kugina emyaka oba kugina emyaka nange sikikiriza because mukama buli omu alina obulamu bwamutambuzaamu ate buli omu alina olugendo lube buli omu alina ajja neyiye tobola nze saagala nnyo muntu akwata embeera oba gyayitamu ye ate olwokuba nga ali biased about eyo embeera najja natandika okugamba abantu temukola oba myaka 25 nga tonafumbirwa ng'oli mukazi wadiba wadiba that is so wrong tulabye abawala nga afumbiddwa ku myaka 24 navaayo ng'alina abaana 3 ku 28 weebale nnyo weebale naye nga yapapa era tukubira jjambo nagamba era naye tufumbira mwe mwadiba then newabeerawo ng'akaaba abenjagala nembajjukiza ayagala nnyo balesi abantu abapapa ebyo by'okufumbira kati esi newabeerawo noono afumbiddwa ku myaka 22 naye nga essaawa zino kangambe awezezanga emyaka 3 naye nga akyali bulungi mu bufumbo bwe nga she's happily married ne bbaawe and there are people who have married at 30 and they're happy thank you married on 40 ninda baba 30 abo obulamu butambulira ddala naye ate era nanti kati owerabidde okutunuulira ku sayidi eri endala nti era n'owa 30 bamumenya omutima owa 30 asigala naye afuna ebizibu oyo owa 30 naye alina embeera gy'ayitamu naye nze ndowooza ku 30 oba olabye ebintu bingi wame waliwo ebintu ebiyinza obutakumenya nogamba manyi kankitende me keep my marriage kituufu naye kiviira ku mindset nogamba at 30 sorry to say osobola omuntu wa 30 ngalowooza nga kyana kito nosanga onato wa 25 ngendowooza yaki ya kintu kikulu naye bambi nga obanga wa 30 wekako otegeere webale nnyo obanga oli wa 30 naddala okuterekera ndo ku 27 wekake obeemu n'amagezi wekake obeeremu n'amagezi kubanga noba musajja noba mukyala fe abakazi ebibiri gyaffe gyo gitandika okutengwalira ku myaka 26 like a beauty ka shining glow biki katandika naye bana bagirira at 35 kituufu naye ng'olinamu ssente z'omaani ssente nga weziriyo n'aba 20 mukwano kati munnange nga biralamu so katyawo baleke ebintu birimu n'omukisa mwana ebintu birimu omukisa omukisa tegulimba katonda yasalawo byonna wekibanga bwekite wekiri lwaki abantu abamu balowooza katonda yasalawo ku bintu ebimu ate katonda si yasalawo ku bintu ebimu kubanga waliyo omuntu agamba ku myaka 25
omuntu alina okufumbirwa nga kyateeka mbu alina ye okufumbirwa watu bakimanyi mu butwe nti Katonda yaza nolwekyo alowoozaako wali eri nti Katonda yasazeewo kubanga omuntu oyo tannaba kufumbirwa 25 ate ennaku zino abaana basoma ate 25 omusanga akyayi mu ssomero abaana basomera ddala naye kati kino ekintu you program yourself it is about programming yourself gwe ng'omuntu esigwe oba omanyi nti guno omwaka njagala kukola kino na kino omwaka ogujja njagala kubeera wenti ne weebata ebintu just bikyuka bukyusi kubanga bino entu tuplaninga nga ne Mukama akola ki aplaninga amanyi kyayagala nina ensonga lwaki bino ebintu nkulembeza nnyo Mukama buno enensi tugirinaako obuyinza kabubeere obulamu bwaffe tubulinaako obuyinza so buli kimu Katonda yasalawo tulina okwebuuza ku Mukama n'akulungamya mu ntambula zo mu kudecidinga omusajja gw'olina okubeera naye buli weebuuza Mukama tasobola kuwa wrong choice kyensuubira nayinza okuwa omuntu omukyamu tasobola Mukama tasobola kuwa muntu mukyamu oyo omuntu yasaba Katonda n'amuwa omuntu n'amugenda mu church Mukama Katonda kati nyinza ntokera ku makyane nsaba omuntu omukyamu He's trying to teach you life God agezaako Nanta ombera simusabye I'm going through my test ngezaako kuyiga engeri nje gwakale bamenya omutima kati nakoze kimwe no relationship kyandetedde oku break up n'omuntu so that when I go into another relationship I put things right kuba tebinyuma esikubeera ng'otabala in different men tebinyuma okitegeera tebinyuma kutabala mbasajja banjalo because we carry spirits babino ebatu ani Mr. Kalungi byayogerako no webaka n'omuntu but me abasajja but they don't carry they do they also do but no wegatana abakazi abenjawulo nete buchi kibaleetera okuleetera kulooza nti kyebeba kye balina okukola munange kikyamu kubanga Bible yogera nnyo ku kintu ky'obwenzi excuse me ekintu ky'obwenzi ekyo kirina repercussion nene nnyo obwenzi si bulungi tukirize tugaane obwenzi bulina ebintu bingi nnyo bye buleeta bungi nebyo byonoona nebyo byonoona so me I believe in having one partner a one partner mugulubane one partner even if you are dating in the dating process in the dating process saga akulimba let me talk about my life experience wano nze we nali nga ncha dating oba nga ndi mu kudatinga siba na guarantee kumanya nti this is the one oli Paulo Mulo oli asigala abeera yoko you compare and contrast omuntu alina okukola ki olina okudatinga kwa kuwulira bubi olina okudatinga bala kwali nawali kugamba asalawo One of Frank Gashumba Tiba Bagamba. A girl, you need to, if you're not yet married, Obanga to friend that serious man, you have to date. Chances on us because they say. Chances on us because they say. Pakango yom, kubango yomo avayo neyera gamu, bikora munjogera ye the way he treats you. Ochirabira onogamba. No. Speedy ndala muko kati notanuko besa lako bano mpola nga olabo nengeri ja kikwasaganyamu. Ate we kyanga maasawo. Laki yecha ngao laki yecha no bloza kuside bize biroza ka ebintu ebyo ande ambaga mo biroza ko nga bifuka but nze ngasera mberayo ne kaside in case nawe ntandikira bazi mu Luganda bagamba okwerenda teguba ki teguba muti na Uganda nikambwe netujja ya rampa waje tugendera naye kale ekintu kyo chokweli oba ky'omanyi ekintu ng'okitegeddeko oluusi tekitera kukalubiza ali maaso oluusi obeerawo n'engeri obeerawo n'engeri tekikuluma nnyo kitegeera kati beera mu relationship eyo naye era ng'osuubirayo ne kano kasayidi tuweetabukamu nkoze ntya abaana bakutukawa n'emitima ne bajja ku social media ne batukaabira mind you're going to come and cry what are you going to help you're going to say sorry yes tugenda kubakaabira tubagamba kiki gwese oli mugumu nakola yedda naye abala gye bali nakaba ese kyakutudde omutima ngenda kwetta era otulira bota era abana bakyali bange bebakyawa temutawana kuddamu kumbulya nti babakyayi because mbabu nyimizanga mbakola bweti ati babeera batukeneka by the way lwaki bagamba bweti I'm not heartless nawe ebintu byenda byaddala nga mwana Awero andooze no nebyo byange bya sente ngoli mukunyumiza bakuchaye nebyo dalanga wembiwe wawe wenti tebigwa nstegeera mu byonna era kuya mwene ngala bana nga tofaayo ojja kuba faayo I know mu byonna esi buli omato bena luli we biganye
soka obuze senga ate omuntu abagamba nti omuntu oyo gwoliko mwenzi gagamba temwanjagaliza birungi ate kaaba bibyo bana abantu baba batudetinga tubeerawo naye wano bwe bibasajjulako mweyagala ensi yonna yonna ekole ki emanye gundi bamukyaye gundi bamukoze eki mukwano mugenda okwagala abantu bammwe nga kyekyo omwetegereza you know the background like kale mwetegeddeko ekyo ekinene ate n'omusajja akwagala aba akwonyumirizaamu abeera proud of you takweka mu banne buli kimu kibeera straight sonda mbere straight omusajja alimu buno mukwano era omulaba so the problem that they ignore the red flags the red flags ever zibaawo zibeerawo ignoring ebizibu byofuna wali maaso era abantu mbeera mbagamba naye ate abantu let me give you an example nze kumbogolera kukka a red flag gwe actually trauma mu bulamu bwange kati wombogolera so a red flag by the way likewise era ngakulaba nga siddamu kukwata simu yo siddamu kukubira noba kyali wange naye era omuntu aba alina kwasinziridde nantera okubogolera tobogolera you can talk to me in a very humble way sikumbogolera kyogambye nti abasajja banjawulo waliwo agenda okubogola waliwo agenda okuja katolaba okimanyi wali abantu abamu nga wajja kubogola tajja bikola oli muntu kati ogubosaba mugama gwabakuba it's a communication thing nti nze nga mnaisanga kumbogolera ekitegeera but you can tell me esi kino kyokoze kikyamu nenkyuka kati ojja kumbogolera nkikole ngire bubi bagira oli mutuufu nze nange munange ate nze bweto wenakula ne mu ssomero nze nga lumwomboga ndo banonkuba ngenda kuddamu nkole ekimu but when you come to being a polite and you talk to me just abantu bayimanyi enjogera naye enjogera teetaaga ku business wokka these people talk bogera bulungi nnyo at their workplaces mu office zaabwe but when they come back home lubanga lutalo ekitegeera so mwogere bulungi ne waka weetaagawo enjogera communication is a better thing nti omukyala newabakoze wali abasajja nga tebaleekaana nga ayogera ekigambo kimu nekikolebwa naye ojja kujja nowereege ekole biki nze tebonzese banziramu oyogere abolaba abogera bati bakuba n'embooko ne women abakuba abasajja ab'embooko nga wasirika bwamu naye okimanyi esi nekintu kyeneebuuza fe abawala tukula nga batubuulirira basenga biki biki ne batubeerako ani abulira abasajja bakojja have to bababulirira and they don't but they have to kuba kati they have to they are kojjas they are fathers tusubira ffe bakazi b'abatabani baabwe okuba omwana okumukyusa mbu okumuyigiriza empisa kyokka nga yennyina yali mwana okola ki okuzimuteeka ana bagenda kwonoonekera ddala naye naffe tuyinza okwekanga nga tukulidde mu broken families naffe tusanga tulina trauma zaffe naffe tulina ebizibu byaffe waliwo ebintu esiri ready kumendinga so biba byajja ajja kubeera nabyo paka lwalifa naye kimanyi nti omusajja asobola okukyuka naye akyukirako oyo gwayagala tuve wano bamu ebibozibozi ebyo abakkiriziganya nange era bajja kuwulirawo mu comments omusajja nga yakyusiza embeera ze osobola n'ogamba ono yesse ekibulujja ambuganira ono yesse ekibulujja akomawo okusaawa mwenda ogw'ekiro ono yesse ekibulujja kati olaba ebyo ate bibeera ng'omuntu omubogoledde oya abakyala bakola ebintu abakyala bakola ebintu akwatira bwenzi hand to hand n'atakunyaga n'akufumbira emmere mugawano toddayo anti olaba engeri ffe abakazi ebintu byetukola nanti kati kyenkugamba kyekibye ebireetera omusajja ono ate ebintu ebyo tumulina bibagamba abakazi babayomba abakazi mulekerawo okuvuma abasajja bammwe mulekerawo okubaleekandira these men want respect by the way they need that respect so much kuba ekyo omusala kyekimwongera ku busajja bwobwo nawulira nga ye omusajja mu maka okitegeera oba mumpi oba talina sente yetaaga ekitiibwa kyo kuba guba awalonda kituufu ekyo kyoyo tewali yamukulondera muwulidde ekintu ekyo bawulidde muwulidde ekintu ekyo nze nalonda dda kati mmwe muwulidde ekintu ekyo bezoobe n'abaabwe nantuma bebayi benjagala njagala omuntu bwat nange nga
Mukama ajjamu kuwa esi. Ogwo mukifuba n'owulira nga kyekyo. I know, right? Yeah, kubeera nga tolina wookwata. Naye onoogonda gwe. Onoogonda. Oyo nga Mukama amukuwadde nga omwagala w'ekifuba omuwagufu kyo onoogonda. Nga bannange era badde boogera ebigambo baaswadde. Bannange baaswadde. Yii tonnagawulira. Bagambye awo producer n'empakana. Omukwano baddeŋŋanye dda. Era abantu abali bateekamu. Naye abantu balekera okuteeka ennyindo zaabwe ebba. Nze wali abagala nasisaawo cyane. Enza olukapo gye nali kati era banyazari. Nali nsuubira nti tebasobola kwetaba na Shaki. Nange nze nali kiraba. Attachment eyo eri. Ate nze ninamu kala katundabira nnyo wala nze ndaba embeera nengisoma biki nemmanya kati kino kigenda kuggukira kino kigenda kuggukira wano. Nange nja kugonda. Time erituuka. Ndagonda. Ndagonda maaso eyo. N'ebintu gye tweyongera okubeerawo mu kuyiga. Nga bwe ndowooza. Oli wa kitalo maada. Nange naliko owa kitalo nga bwe nali ndowooza naye. Wamanyi. Zamanyi. Wamanyi. Nze nkunnyonnyodde ebintu bino. Nenga tugendera waawo. Tugendera waawo. Tutumira ku bantu. Enengo egenda tutanga wano. Era tutumirako mwenna abantu abekumidde ku SC Media mwe bali kujjumbira omukutu guno banaye nkafolo tukalaba katambulira ddala muwongerere ddala tusobole okubongera okutwagala kuba tukyabayitira ebirungi bingi tujja wano ne tubanyumizaamu ebintu ebikwatagana ku bulamu bwa bulijjo okuba bino bintu bya bulijjo. Yes, bya bulijjo mwe bali kusubscribinga bonna bana batana kusubscribinga musubscribinge mukone kukaddawo so that the notifications zibera zakako mu budde mwe bale nnyo kwekumira ku mutimba guno ze nsigala ze desire niyo nzima Queen Amara Queen Amara mwe bale nalisazeeko ndamumanyi tobiruisa but thank you so much Amara for coming. Tweyanze again. Lot is coming. We love you all. Mwongera subscribing. Nsigala nze Nabulime Esther. S1 okwata with S Media Uganda. Yes. Brian abadde camera. We meet next time. Chila.